mpulira mwoyo mutukuvu bamuyita maama. Kituufu. Ekyo kikyamu. Leka naawe. Ekyo kikyamu kankunoonyeze wano scripture. Ekyo kikyamu. Bayibuli etugamba when he sijja nagenda mu ya Luganda kubanga oyinza okubula. He ani? Tasobola ba mukyala. When he the Holy Spirit. When he the Spirit of God. Katonda ali muobu. Taata, omwana n'omwoyo muki? Omutuukirivu. Omutukuvu. Era ali ogu. There are three in chi? In one. In one. Kati awo omukyala talina waayingirirawo. Okujjako era gwe omwoyo omulala. Ate mwoyo kiifali. Ogusinzibwa. Nga njigula tiketi. Ogenda wa? Nigeria. Ku sinagoga? Ku sinagoga nga ngamba pastor wange. Pastor twalina mukyala. Nga mugamba omanyi? Ngenda wa TB Joshua ngamba kale. Otusabirako nafu. Sinagoga efaanana etya? Natuuka erabika bulungi. Wabweru wonna waliwo ebiwumbe. Yaddala. Ebiwumbe by'abagundi by'abayigirizwa 12 nye ne tebo gye nalaba nga kuliko abayigiriza 12 nga batudde. Kwegamba yateekawo bagundi ba saints abo bonna naye natuukawo nga njagala kwekubya kifaananyi selfie. Obalage. Wala kaguddeyo. Tebakkiriza selfie ku kyaki. Naye no kanisa ki? Kati Mukama laba era we namala okudeliveringibwa abalokole abo we bajja bambi ne bampe Bible netandika okusoma Bible ne bandagirira kyaki yaabwe nensanyuka ne bansabira n'okunsabira ku Sunday ne ngenda ku kyaki onyenda ku kyaki nasanyuka nnyo ne tugenda ne tusaba tumala okusaba omusumba ne mugamba njagala kulaba njagala kunsabirako. Olwo wayatula obulokozi? Olwo wali wayatula dda walokoka? Okulokoka nali nalokokera eri ku 15 years. Ngamba wano tewaddamu kwatula? Bali abazungu tebabimanyi ebyo okuwatula kwammwe bibye eno mu Afrika. Kati ate awo nali neetaaga ki already nali nzikiriza. Bible weetugamba. Already nali nzikiriza kukkiriza. Ate okkiriza n'oyatula. Kati atasobola kwatula ng'omumwa gwaziba oba kasiru talokoka. Kasiru talokoka atasobola kwatula. Tugende mu maaso. Falira tugende mu maaso. Kasitukkiriza. Kiringa Yesu yatugamba nti kasita otunula butunuzi. Kasita otunulira omukazi. Ebirowoozo biri bikola ki? Ebintu byonna byadda itano munda. Era batugamba nti wotunula ebirowoozo n'obifuna oba oyenze. Exactly. Wadde tokikoze physically. Kubanga physical eba egenda ku manifesting ebiseera ebisinga. Kiba kiwedde eri baba bakiwandiise kubanga ye Mukama atunula omutima guno. Okitegeera zino actions era zijja kuba zigenda kubanga omuntu wotandika okulastinga oyinza okutandika omunoonya ate naye nga sitaani aba connecting era ending up ye actually onzijukiza edda ennyo nga sinalokoka nabeeranga awo nendaba omuvubuka omulungi neŋŋamba ono nyina omufuna kopi era nga tewayita kabanga ngenda okulaba nga tuyina engeri gye tukwataganye. Okitegeera sitaani nga bwatuconnectinga bwatyo ne Mukama bwatuconnectinga kyova olaba bwe nafuna eri desire y'okukola ki y'omwagala n'omutegeera okulaba ba TB Joshua nenkola ki Mukama yafuna engeri gyanconnectinga kono pastor non-delivering then nafuna n'engeri gyanconnectinga kuba naate abagenda okuntwala eri physical ndabani connections zibaawo mu nsi ey'omwoyo. Kubanga jjukira kati ebyali binziyiza byonna nali mbikoze eki noli strong man yali avuddewo njakkirira ettaka yaddayo tajja kusobola. Kati olaba ne ngenda mu ssabo mbeera ng'oli ojjukira gwe nakunyumiza senga bakanyaziyita kati bisibe ate ne sitaani abitulugunya ng'abibuuza mwabaddewa y'okulokoka. Mwaki temwaziyiza essimu, mwaki temwaziyiza okitegeera
baki network nabyo yes nabyo bitulugunyizibwa ne bisibibwa mu komera so biba n'obusungu yes so nga ngenda mu kanisa balaba pastor after the church nga ngamba omusumba njagala kunsabirako munange nga ntula mu ntebe nga wano nga nkwata ensawo yange nga tandika okunsabira in Jesus' name oli musajja mudaaki mu luzungu nga saba mu luzungu in the mighty name of Jesus simanyi biki be delivered nano okulaba nga ngweri nze nali mmanyi ebyo byokugwa biri eno mu baddugavu sami nava ku ntebe natandika mpolampola ngenda okulaba nchankalana ngezaako okuresistinga nga wa omwana omu yaŋŋamba nti naye mwe abalokole mwesuulasuula yayagala agendeyo lumu alabe oba agwa ne mugamba togezesa by'otamanyi munange nga ntandikirawo mpolampola ngenda okulaba ensawo enfuddeko nga sikyalina namanyi gakwata nsawo egudde eri ngenda okulaba nze kennyini nga ngudde eri sami nawulira emyoyo nga ginvaamu nga gimpita mu maaso nga gimpita mu kamwa nga gimpita mu nnyindo nga giyita mu matu nga giyita eno mu bigere ng'ogiwulira muno yes nga mpulira ebintu ebinfuluma kugambye nalina ndowooza ligioni ng'ezi oba ezi ze naliko ligioni ligioni giba emizimu ndowooza ng'enkumi ezi si Yesu we yagibuuliza negamba ligioni nga tekisobola kugamba nti linnya limu ku limu neligamba ffe ligioni kiganda tuli kiganda kizandiko kiganda munange omusajja nga nsabira ndowooza yansabira for 3 hours wegiba givaamu owulira nagiwulira ddala nga nfulumya nga njasamye bwe nti nga ngiwulira gifuluma nga ngiwulira mu maaso nga ngiwulira mu kamwa nga ngiwulira mu nnyindo munange emizimu nga ginfuluma paka omusajja we yalekerawo okusaba ndowooza nga akooye. It was very long session. Ate abazungu ebyo baali tebabirabangako ebyakugwa nga weginetolooza emisota nga weginfuluma. Ate before nga sinalokoka, one of the spiritual battles ze nabeerangamu oluusi nalootanga nga ndi mu bbanga bwenti nga nvudde mu mwoyo olwo ndi mu bbanga nga wano ndaba misota nga wonolaba leeki y'emisota nga misota gyokka nga naye eringa nnyanja nga mbeera waggulu bwenti kati nga nti okugigwamu kati ebyo byonna byonna sami biraga era abasinga abantu abatannalokoka byebyo ebirooto bye bakola ki bye baloota balaba emisota nga gibaluma oluusi nga gibayingira oluusi nga gibafuluma okwebakibwako abasajjasajja okwegaddanga nabo mu birooto ebyo byonna bubonero bwaki bwakubeera busibe kubanga nze ebyo ebintu byamala ne biviirawo ddala busibe munange nkola ki sajja nga amala okunsabira nga nvaawo nga ngenda ewaka natandika okwagala Mukama nentandika okusomanga Bayibuli nentandika okulaba firimu za Yesu naye zaddawa kweziri ku YouTube ndangamba chachi zategekanga ebintu ebyo tugera babivaako badda ku kimu kya 10 ntonvuga speed tumaleyo naye nga nkyakyewuunya ekintu ekyo kwanjukira edda Krisimansi simana tugenda ku chachi ne batulaga firimu ezo webikyo tebakyabikola ndowooza kati obusaawe nabo engeri ebivulu gye bibeera ebivulu kati ndowooza ebyensi I think ebyo ebiseera byalinga free ng'ojja kusima oteekawo kasita osaba ndowooza ero si bikyebyo webityo munnange bwe ntyo nga mbeera delivered kati deliverance endala eyaddangako nagikoleranga waka. I did self deliverance. Omuntu asobola te self deliverance osobola okukola self deliverance osobola okusaba nogamba Mukama jangu nzijjeko emyoyo gino buli mwoyo ne weenenya n'ofulumya buli kimu bifuluma kubanga sami nalindidde ebintu bingi eyo mu basamize gye twagenda nga ne tuli ente ne tuli embuzi muba muli amizimu bamanyi nti mwe abagitwala anti era oba ogitutte giba gikuyingidde giba gikuyingidde ebimuddogo waliwo eyo gye batuwa obuntu nga bulinga bukerenda oba bwali bubbi bwa mbuzi
nga tulina oggumira temwabuuzanga obuuza ki simanyi baŋŋamba okuva ewaŋŋamba nti bakuwa ate gye mwagenda ewasookera ddala ddala gw'osooka okugenda mu ssabo bakuwa mwanyi kumbe bakuwadde g'okalabanga kamwanyi naye kyoleese tokimanyi twaleetanga emyoyo ebyo byonna byandi era natuukanga ekiseera nze nga wali ojjukira akasenge kali ke naggamba kewakola nga ndabamu ng'omuliro omanye esigiri nga buli wembikkula bwe tikateni ng'olaba nga mpulira nga waliwo connection kunze nabyo ne patises kati self deliverance ogifuna nga ngikola nga nsesema nasesemanga nensesema ebintu kwegamba ebintu ebyo byonna biba birina okufuluma okubakkiriza yes era nentandika okuwuliriza ng'enjiri nsoma ekigambo kya Mukama nembeera nga ngenda mu kkanisa nembeerawo bulungi nnyo era nentandika okubeera omuweereza nengendanga ne ku streets eyo mu Netherland nembuulira enjiri nengaba bugundi bu posters waliwo yaŋŋambye nti ababuulira enjiri ku kkubo bavumaganya obulokole kisinziira era si kirungi kugenda kubanga mistake gye nakola nagendanga ku kkubo omanyi wobeera nga wakalokoka wobeera n'omuliro ogwo kati n'obutamanya bwonna nembutwala ku street era abasiraamu bajjanga ne ba-attackinga ne batandika okumbuuza ebibuuzo oluusi nga tomanyi kyakuddamu answer yes because nayanguwa omuntu yeetaaga okuyigirizibwa weetaaga okusoma ebyawandiikibwa n'obitegeera n'obeera na led by the Holy Spirit to go to the chief tukubo nonti gwe manyi abasomba b'ennaku zino babagamba olina okubuulira enjiri olina okugenda olina okukola ki babakolamu ekibiina olina okugenda olina okuleeta abantu nga 10 buli wogenda olina okumakinga sure nti abantu ne babeereyo ne baba forcing enjiri kyokka basanga nga boogera oluusi ebitakwatagana ku street gwe ne batandika obagamba gwe malaaya zimanyi biki gwe ki Yesu akwagala naye waliwo omusumba akola ebintu ebyo naye bannaye baba bikomye ebyokutuma abantu oli kujjangaosala simatugaba free transport simanya ne mindset eyo ey'okubeera nti omuntu alina okuwonyezebwa mu linnya lya Yesu nentuukanga wali nenyama omuntu ogenda kutambula kati era naswalanga nga tatambudde n'oswaza Yesu nangamba si kwekudde ebbali nempumula nasooka nenganka nsooke nve ku njiri eno nsooke nzire wabbali obaana bamugamba nga ogenda kuwona muli jangu owone oli ogenda omugamba okuwona talina nakyamanyi kyoyogerako tabitegeera okitegeera banenze nzikiriza nti okulokoka omuntu okulokoka aba akooye era tukwata ebizibu byaffe byonna nga tukooye era natuuka ekiseera sami neŋŋamba no nga ndaba I'm forcing myself to do things without the spirit kubanga nfosinga abantu mbafosinga okulokoka enjiri gyembuulira ya bukyayi nga ndabira ddala buli omu aliko emizimu okitegeera okay kati self deliverance eno wagikola tewagendako mu kyaki walala oba tukyasabira eri gye wafunira deliverance nagikola nga nkyali eri gye nafunira deliverance nga nkyali mu kampu nga sinafuna nnyumba wamala n'ofuna ennyumba wamala nefuna ennyumba mu Amsterdam neŋŋenda naye kati awo nagenda ne Yesu nali nfunye Yesu ng'essanyu lingi neŋŋenda nenfuna mu nnyumba yange empya nentandika olugendo lwange olw'obulokozi kati nenfuna ekkanisa around gye nali nga nsabiramu y'Abanyarwanda eyo gye wagenda nentandika nga okusaba nabo bambi bannyaniriza bulungi ne bampa nali committed nnyo nembeera nga nze nsookawo omusumba nembeera nga nze nkulira ttiimu liikundi nga nze nkulira worship omanyi oyimba omwoyo wakubeerako oyinza obutayimba olaba bano abasitaani be bayimba nga sitaani yabaliko naye ate omwoyo wa Mukama oyimbira ddala
munange nga nkola ki nga mbeera mu worship nga tusaavinga naye kyaki yaffe yalimu abantu batono kati engeri gye nali mulokole mupya nga njagala nnyo ebyamagero manyi abalokole abasinga abatannakula tuba tunoonya ebyamagero Katonda ayogereko ne tutamanya yes Katonda ayogereko mu bulamu bwaffe ne tutamanya nti Katonda yayogera dda ako kakulu ako kakulu Katonda yayogera dda kati woba omulokole yenna ayagala okwogerako mu bulamu bwe ayagala okugenda mu bannabbi mbu bamulaguleko Mukama yayogera dda ekyawandiikibwa mu Hebrews actually Hebrews first chapter esooka ya Hebrews bw'ogisoma yonna eba ekubuulira agamba nti mu nnaku ziri Katonda yayogeranga mu ngeri ezaki ez'enjawulo era ekyo kyekya we nasoma Hebrews oba we nawuliriza Hebrews kwanza mpuliriza nnyo audio Bible n'ensoma n'okusoma Hebrews egamba nti mu nnaku ziri ez'oluvannyuma ez'edda Mukama yayogereranga mu ngeri ezaki ez'enjawulo yayogereranga mu bannabbi n'ayogereranga mu yakozesanga engeri ez'enjawulo ebirooto yagamba mu ngeri ez'enjawulo kati engeri ez'enjawulo nze ng'amanyi endagaano enkadde gye yali ayogerako ng'agamba mu ngeri ez'enjawulo yayogeranga mu birooto tujjukira ng'ayogera ne Joseph mu birooto nga n'ebirooto abi-interpretinga engeri ez'enjawulo ki yayogerako egundi endogoyi yayogerako kitegeera bannabbi bayogeranga yakozesanga buli kimu okukola ki okutuusa message muki mu bantu ne bamalayika bajjanga actually kubanga tujjukira Saara Abrahamu nga bamalayika bagenza omukola ki omukyalira ne Lot yennyini bamalayika bagendayo ne bamukola ki bamukyalira so Mukama yayogeranga mu ngeri ez'enjawulo nga kiwe kyetaaga muntu amwambala najja n'akola ki n'ayogera n'agamba naye mu these last days Mukama ayogedde okuyita muki mu mwana we Kristo Yesu kati woba oyagala okwogera mu bulamu bwo oba oyagala okumanya ekiri mu bulamu bwo oba oyagala okumanya about God genda mu Yesu Kristo mu ndagaano empya actually yonna eba ekulaga ne Yesu Kristo ebigambo bye yakola ki yayogera ansaazi zonna zoyagala ku bulamu bw'ensi eno obisanga eyo obisangamu ne mu ndagaano enkadde Bayibuli eri so marvelous nti erina buli ansa yaki ya buli kibuuzo obuzibu bwaffe ffe butategeera interpretation n'okusoma kuno woba osoma Bayibuli oba weetaaga omwoyo ow'okukola ki ow'okutegeera akubeereko yes osaba ate ekintu woosoma nga tokitegedde ga Mukama mpa okutegeera era abajja kukuwa oba ojja kitegeera osaba mwoyo mutukuvu yes akuwa okusoma ate n'akuwa n'okutegeera ebyo byosomye ate n'akuconvince nga n'obeera convinced nti bino byesomye byebyo nga toliimu doubt n'omanya Katonda yayogera kino ne interpretation n'azikuwa oba kubikkulira n'abaako ne byakubikkulira eyo beauty y'ekigambo kya Mukama eyo beauty y'okumanya Katonda on a personal level wotaba n'ebyo Bible ojja gisoma nga textbook ojja kufuna zaataaka okole ki otuuke ne mu Bayibuli weebake abamu kasita abagibikula bwati nga otulo tukola ki ekyo kyo nkiwulira naye bw'osaba teweetaaga kuteeka magulu muki nyina bempulira abagamba nenteeka amagulu simanya mu mazzi aganyogoga nsome Bayibuli ne bigaana ebyo byonna tebisobola kukuyamba omwoyo mutukuvu yasobola okukola ki okukuyamba mpulira mwoyo mutukuvu bamuyita maama kituufu ekyo kikyamu leka naawe ekyo kikyamu kankunoonyeze wano Scripture ekyo kikyamu Bayibuli etugamba when he sijja nagenda mu ya Luganda kubanga oyinza okubula ani tasobola ba mukyala when he the Holy Spirit when he the Spirit of God Katonda ali muobu taata omwana n'omwoyo muki omutuukirivu omutukuvu era ali ogu they are three in ki in one kati awo omukyala talina waayingirirawo okujjako era gwe omwoyo omulala
ate mwoyo Farida ogusinzibwa kale tulina omwoyo gwe nagamba ogwo oguzimba ogwo ejo gimaama ejo maama w'ensi Samikege manya gange tuline Farida amalayo bujulizi bwe n'engeri gyafunamu deliverance but in between there tuba twagala tukigaziyeemu tusomese sinyumirwa nnyo ku muntu kujja kuwa bujulizi nayite eno nenkola wenti nga letusomesezza kyova olaba olumu obujulizi ewange bulwawo ne tububeerako paka lwa nsonga wetusanga kyetulowooza tulina okugaziyaamu otegeere tukikola. JS Medical Hubs bali awo Nansana banoonyeeko omusawo John Mukuli okweze nazola ku screen yo ajja kuba kukolako bulungi nnyo mukubire omugambe ebizibu by'olina oba obulwadde bw'olina ajja kujjanjaba tusabe Katonda ajja kuba nga ataakola ki akuwonya ntumirako buli omu abeera eyo nga gwe olaba nnyo programu zaffe waliwo omuwala oba omukyala eyaŋŋambye mutumireko mu comments awo nenzijukirako omuddugavu something like that omuddugavu oba omuwala omuddugavu niyo oyinza oba weetegedde tukwagala nnyo antumirako abantu bange bonna abandabira mu yonna gy'oba ondabidde nti tukwagala saala mentioninga amannya lwa nsonga nyinza olekayo ate abamu abalala ne banyiiga so kaŋŋambe kimu mwenna mbaagala nnyo mbaagalira ddala ate abo abagoyinga extra mile ne baŋŋamba Sami kaddata kaako kino kiikino ate mu abasinga mwe muli baddala nnyo Mukama bampeere omukisa kakati obadde 16:13 egamba when the spirit of truth comes he will guide you kati mwabagamba nti shi simanyi gye mubijja maama kubanga maama abeera shi tosobola kuŋŋamba nti baali boogera ku maama nga bategeeza sooka okaddemu agambye nti when the spirit of truth comes Yesu ye yali agamba n'abagamba nti omwoyo omutukuvu bw'ajja omwoyo w'amazima he will guide you into all truths ajja bagayidinga mu ki mu mazima gonna for he will not speak of his own authority era dzeemu nti he kati kibagijjawa anti gwe gw'omwoyo omanyi abasumba bakyusa ebintu bwe bati kati wano bagamba akyokola mulina okwesomera ebyawandiikibwa nze nayina kanisa emu gye nawulirizanga ku rediyo nga ndi e Bulaaya nga mpulira boogera nti omwoyo omutukuvu maama omwoyo omutukuvu nendabako n'omubuulizi omu nga mmanyi ategeera maama omwoyo omutukuvu ngaye maama omwoyo omutukuvu kati lumu mba mpuliriza omanyi mpuliriza nnyo audio kati nange namusabako maama namusabako nga nkyasabira ku eyo rediyo kati lumu nemala nenjireka kubanga rediyo eyo nyina ebyanzigira lumu nali nsaba nabo ekiro ngenda okuwulira nga mpulira ng'emyoyo eginyingira okitegeera negamba nensitopinga actually nafunanga zaataaka nga eyo rediyo ng'ebintu bijja nga bineebakako ebintu ntubwe bityo nga ttaaka z'amaanyi nnyo ne ngamba kirabika bino ebintu bye navaamu bye bikomawo n'okita nengisitopinga era nze enjiri ezisinga nali nazivaako Sami nazivaako ne ntandika okuwuliriza audio nga njagala njiri mpuliriza audio Bible kyekyo kyengamba abantu kubanga baba ku misleading kati oli yagamanga maama era we nalootanga ekirooto nga ndabye omukazi nga ndowooza nti maama omwoyo omutukuvu azze yes kumbe kikyamu kati lumu mba mpuliriza eno scripture nejja nali mpuliriza actually John nempulira nga gamba omwoyo omutukuvu bw'anajja n'abalaga actually it was in English nempulira for he will not speak of his own he will guide you into all truths kati omwoyo nannumiriza nti oli maama gwe mugamba mukyamu
nalina ku gaali nga nvuga sami nagiwummuza kubanga kyali kyankwata okitegeera kyali kyankwata maama mwoyo mutukuvu kati mbu lwakubanga comforter lwakubanga helper afuuke maama kati omusajja lwakubanga akufumbirako emmere n'akuyambako okufumba emmere n'okwoza ebintu yafuuse omukyala ewaka yaba afuuse mukyala okitegeera kyolaze ngamba abantu banne mwetegeere Katonda oyinza okuba olumu oli mu kusaba oyinza okuba oli mu kusaba naye ng'oli mu kusaba kintu kirala ku lwammwe nti omwoyo mutukuvu maama bayibuli etugambye etya for he will guide you into all truths John 16:13 for he will not speak of his own authority kubanga wano bali badde batugamba she or he naye tuli ku he naye agambye he but wherever he hears Yesu yatugamba nti oyo mwoyo mutukuvu kyawulira kyanaayogeranga okitegeera ajja ku ntebe ya Mukama kyova olaba yatuyambako ne mu kusaba ye yakubuulira oluusi obeera led nakugamba saba bwoti oluusi tusaba mu nnimi nakugayidinga n'otuuka n'ekiseera ng'ennimi ezo otegeera by'oyogera kubanga ye mutima gwaki gwa kitaffe kati shi twagijja wa mu butuufu bannabbi ba bulimba tubadde mu John 16:13 kanjiddemu egamba however when he the spirit of truth is come he will guide you into all truths for he shall not speak from himself but whatsoever he shall hear that shall he speak and he will show you things to come ekyo tukikomye awo ategedde ategeere atategedde omwoyo mutukuvu gwomanyi kyosaba badde nkiwulira nnyo maama mwoyo mutukuvu naye nga kale kakati oyagala bakulagulemu anti olwo lwakalokoka deliverance ogifunye kati oyagala Mukama ayogereko eri obulamu bwo weeraba wa myaka ate natandika n'okulaba nataka zaali ziyitiridde nga neebaka Mukama kyeyampa otulo tewamisinga wakomawo otw'emirembe naye ng'ebirooto biri so severe bitabuse ebirooto byatabuka sitaani n'atabuka ku luno ng'ajja n'amajeege ne bansitula lwampaka ne bankolako ebyambyoni teri byataate tekyali teri kwekweka yeekwese abuzaabuza kati we namutegeera n'atandika okujja nga ki direct ne tulwanagana era nga Yesu yannyamba ndabye entalo nga nziwangula nga ndaba Yesu yennyini ng'ava mu ggulu n'ajja n'antaasa oluusi ne muyita buyise erinnya ne gidduka ne gibulawo okitegeera so tolina ky'osobola kumbuulira munnange nga ntandika okunoonya ki okubeerwa kati nalabanga nnyo TV eyo eya TB Joshua bagiyita Emmanuel TV nga ntandika nalinga ngiraba before even nga sinalokoka awo nga ntandikira ddala ogiraba nga ntandika ogamba nyina ogendako e Nigeria omusajja ono andagulemu nga ndaba buli kimu ayogera perfectly nga njigula tiketi ogenda wa Nigeria ku sinagogo ku sinagoga nga ngamba pastor wange pastor twalina Mukyala nga mugamba omanyi ngenda wa TB Joshua nga ngamba kale otusabirako nafu nga njirinya paka Nigeria naye nze nga bwe nkugambye ndi muntu muloosi nalootanga nnyo nalootanga kumpi ku buli kimu nendoota TB Joshua oyo nga ndaba nabbi wa bulimba naye nga sisobola kikkiriza kati jjukira yali yatugamba omanyi bannabbi abo ab'obulimba balina enjiri akugamba wawulira ekintu kyonna ekiri negative manye yataako oyo sitaani ayagala kuziyiza kukola ki kumanya mazima buli wobeera n'ekirowoozo okujja eno ojja kufuna zaataaka naye manya nti sitaani era omulwanyise so nambeera mu dayirema oba ngende oba sigenda ng'ebirooto bifuuka siviya ndoota oyo omusajja andiisa ennyama y'abantu ayagala tulye ffenna ennyama y'abantu engamba bino birooto kinendowooza sitaani
Joshua Kigogamba omugenzi oyo yafa kati n'ekiro kyennyini ngenkeera ngenda naloota nga tuli mu nnyonyi nga naye bamukutte nga akukusa ng'alina kokaini. Ani oyo omwami kirooto birooto anti era nalowoozanga era nti birowoozo byange kubanga byali siviya nga buli kanaku kumpi mulooto. Actually waliwo lwe nali ngenda okugivinga up nayo n'omusajja ng'olwo mpulirira ddala si mutuufu naye nga naye seba balina amaanyi abo bannabbi b'obulimba okumwekuliramu mulago kasita otandika omulaba ojja mwekulira mu mulago. Munda ng'omusajja kati bwe ntandika okugamba sigenda kugenda nga ntandise n'okuwulirira ddala nga sikyagenze. Omusajja ng'ajja yayita mu kisenge ewange e Bulaaya. Farida ani ajja? Actually yajja ndi mu camp yafuluma mu kisenge bw'ati najja n'aboneka n'alabika yennyini. Yes yali yeye naye ng'ekkanzu gy'ayambadde nga si pure white ng'eri awo eringa eddugala nga kurimu ate si cream nga naye erabika nga oba nkadde oba eddugala something like that, si white ate si cream ate you know eri awo kati ate nsuubira omusajja bw'ati okujja ng'ayakaayakana muceeru tukutuku ng'aliko n'obumansuko mwati mwe bamuziika era nalaba suuti njeru munnange nga ndabikira wandabikira kati engeri gye nali mwagala ennyo jjukira nsiiba ku njiri ye kwensula njesuza nako ngangwa wansi nga muwoshipinga nga mugamba ti Joshua oba nali kyekyali kinnuma oba nali mulwadde ne mugamba njagala naye mbuuza oyagala ki ne mugamba njagala kumponya nangamba wonyezebwa nansongamu olugalo bw'ati ayasonga wansi oba amasanyalaze gajja wano mu mutwe. Omanyi zino fiimu z'Abanigeria gy'olaba olya kusonzeemu amasanyalaze ne gava mu mikono gye ne gakuba ng'ogalabira ddala from him to you okuva mu ngalo nga gamasamasa bwe gati ng'amasanyalaze current yennyini munnange we yansongamu omukono bw'ati amasanyalaze ne gankuba omulundi gumu n'engweri era nazuukuka ndi wansi. Farida nasisimuka kyokka lwojjukira luli tubadde mu nsi ya mwoyo fembi mu fiziko n'ogiranga ogudde wansi nga bw'onoosimuka bw'otya olaba ekibadde kikulu nga bw'obadde ogudde eri nesimuka nga ndi wansi ku ttaka Farida nga ngudde ekigo ekirooto oba okgenda mu nsi y'omwoyo wagenda weebase ku buliri bulungi omuloota akulabikira akubisa amasannyalaze wazuukuka okudda engulu eno mu fiziko yaffe nga ndi ku ttaka wansi onosimuka bwoti from something nga masanyalaze ago gakakubye nasisimuka nga nkyagawulira n'ogawulira ndowooza awo n'ogamba nasanyaladde n'ogasigendayo nagamba ono w'amaanyi abo nga newendoota ng'afuuse golira nina okugenda yakulagako nalaba pawa naabula awo nentandika okugamba nga buli wendowooza obutagenda ekigundi nga kyekinzigira nekitegeera. Omanyi abo abasajja bakola astro projection abo bannabbi bakola astro projection bava mu mubiri kwe kuva mu mubiri yeri gye nagambye kati nze navangamu emyoyo nga gye njjamu lwampaka kati ba beewaddeyo mu sitaani abatunze emmeeme zaabwe okulimbalimba ensi bo bakikola n'okikola ayinza okukikola physically n'abeera awo n'avaamu nga bw'onookola meditation n'atuula ewantu bw'ati n'abuuka mu mubiri. Jamiru yabiŋŋamba abawadde ago amaanyi bagalina abantu abo abawaddeyo emmeeme zaabwe basobola okufuuka kapa asobola okufuuka omusota asobola okufuuka anything ebyaddala ebyaddala ddala asobola ate we tubyogerako batugamba muli mu firimu anti kati be batamanyi bintu bya mwoyo abatamanyi bintu kuno ku nsi kuliko n'abantu abatali bantu olaba abo abantu bebagamba mbu basairinze out ezo tickets kikivulu naye nga omuyimbi ng'olaba gasiya buloolo
Ngolaba muyimbi byayimba tebirinayo ngolaba naye abantu bakugamba nti yakoze ki yajjuza abamusi bantu kanaawe sami abamusi bantu myoyo gya muntaana myoyo gy'abafu gye gijja ne gijjuza mwe mulaba bantu naye fesi temulaba nga bantu but nga si bantu kubanga emyoyo egyo gisobola okwambala emibiri negijja nesupportinga brother mu buliri naye ng'ali ne muki mu kivvulu yamanyi yeebase kumba ali mu kivvulu omwoyo gwazza ne gwambala omubiri gwe ne gwagenda mu kivvulu naye era kirowoozeeko kubanga oyogedde basobola okumatupulayi ng'olina abeera mu bantu ng'aba ng'omwali eri Sonko yabikugambako Sonko yabiŋŋamba n'olaba omuyimbi oli ng'ali mu ndongo mu kidongo ali awo bw'ati kyokka ne mu buliri gy'ali oluusi ng'ali ne Masaka oluusi ng'ali ne Mukozi Sonko yaŋŋamba yali asobola okukikola emirundi 7 bakikola naye olwo kiraba nga abayimbi olaba ku lunaku lwe lumu alina show 6 naye manyi oluyimba wano ng'agenda ewalala oluusi agenda nawumula namu n'ava nasitro projectinga projectins n'abeere wantu gwali Tibbi Joshua abiwakanya bwakana but ebyo ebintu biri true ate bituufu ate gye biri abantu basobola okubeera mu ki in different places ng'ate omuntu yogu ate nga mibiri ogirabira ddala nga munyumya ebaddaye ate siya mwoyo nze musaasidde Tibbi azze kubya amasannyalaze amaze kubeera convinced era we namala nenteekateeka awo nenoonya ssente nenzisondasonda neŋŋenda Lagos teyali Lagos yali mu Lagos nentuukayo ne banyaniriza ne baŋŋamba kaakati olina ne bampa foomu nga nyina okuwandiika byonna neŋŋaana siina kye ŋŋenda kuwandiika njagala omusajja wa Mukama yambuulire ebinkwatako naye fujjo lyaki nze nyina empaka kyova olaba tewalidoza n'okunsumba Mukama yali alina kunzija waka emputtu nnyingi Farida n'empaka era nze kyova olaba nali nyina okugenda mu Bayibuli ntandika ogyesomera nze kennyini ogitegeere kubanga mmanyi n'okubuuza Katonda mga kino otegeeza ki bino sibitegedde nava ku kunoonyereza mbu ebikirooto kino kitegeeza ki nenoonya ababivuunula kubanga bambuzanga era ngenda wa Mukama kasita twabinvuunulira yamanyi naye mugamba Mukama mba manyi era agenda bivuunula omuwamu buwi time ekirooto we kiba kyamakulu era oba ajja kutegeera kyekikola ki kyekitegeeza than going to someone akuvuunulire gadibenga ki ngaliye okitegeera Mukama akuwa omwoyo ow'amagezi ate n'ekirala buli kimu kyawandiikibwa okwata ebyo ebirooto n'obikomparinga n'ebyawandiikibwa n'ofuna meaning entuufu kubanga Mukama omwo ayogerera mu biki tawukontana na kigambo kye Mukama abanga waliwo ebitali mu Bayibuli anti era omwoyo omutukuvu akukakasa nti kyekyo naawe kennyini n'olabira ddala nga kyekyo ate era oba ojja kisanga mu byawandiikibwa oba ojja kisanga samuhawo ate naawe kennyini eri munda tujjukira omwoyo mutukuvu yeekwata ku myoyo gyaffe nga giri emyoyo we gyali gyanneekwatako omwoyo mutukuvu yeekwata ku mwoyo gwaffe yakukakasa nti kino kituufu kino kyekino nakuvuunulira ebirooto teweetaaga muntu yenna ate kugenda ng'ozunga simanyika ngende no abantu abamu bafuula bizinesi okuvuunula ebirooto naye ng'omulokole teweetaaga ebyo omulokole teweetaaga byamagero era nagenda yeeyo wabula okuloota siviya naloota ebirooto ebiri siviya eyo gye nali sooka onnyumize sinagoga efaanana etya natuuka erabika bulungi wabweru wonna waliwo ebiwumbe yaddala ebiwumbe by'abagundi by'abayigirizwa 12 nye ne tebo gye nalaba nga kuliko abayigiriza 12 nga batudde kwegamba yateekawo bagundi basaints abo bonna naye natuukawo nga njagala kwekubya kifaananyi selfi obalage kaguddeyo tebakkiriza selfi ku kyaki nenga naye no kanisa ki kugambe omusajja yannengera yajja ng'ogamba nnyina kyenzibyo ba nti ze bomu oze n'emmundu ne beekuŋŋaanya ne baŋŋamba bideriitinga ewano nga balinga abalina ekintu kye bahayi anti kifo kitukuvu
ate kifo kitukuvu kigaana kamera egaana lwaki kati we natuuka munda actually baŋŋaana okuyingira nenfuna ka hoteri around tewayingira kyaki olwasooka baŋŋamba basooka ne baŋŋamba beera awo nentuula kati ne bakola emizannyo gyabwe gyonna nga njiraba ng'oli wajja nga wandiika ebinkwatako jjukira oluusi ayogera kamera waliwo eziri buli wamu kamera nga balina akantu ke bamutimba babateekangako akantu toyinza kajjako eringa siiru ku mukono nga abamu babateekako ka blue abamu pink gwe bajjeeko information kati we bamala okuggyako then nga bakulaga wogenda okusula jjukira be bakuwawo osula be bakola ki buli kimu bakikutegekera kati gwe wali wamputto nagenda okulaba ng'oyo omusajja takola mistake ani oyo tibbi kyokyo abantu abo babeera wali nga bategeke ne bugundi bwabwe buno kati witchcraft ali wali wa bbaluwa Farida sikulimba nze naliwo era nabeerayo mu weekends kiwale neyongerayo ne wiiki endala ey'okusatu yankwata nako ku mutwe tibbi naye nga buli kimu nkiraba nti kiri false nga wafuna deliverance kati olunaku lwe nasookera ddala okusulayo naloota ekirooto nga abantu bazze kunkima abasirikale nga bankutta amagulu n'emikono nga bantwala lwampaka ne batandika okunfuuyira amazzi ago ag'omukisa ag'omukisa nga baganfuuyira lwampaka nembita Yesu ne bagwa eri okitegeera yali naye abitunda navaayo n'obucupa ndozanga 20 ndowooza omukisa gwe wafuna wo Mukama Katonda yagumanyi munange ate Mukama mulungi omanyi waliwo ebintu ebimu ng'emitima gyaffe migumu nnyo nga tosobola nga n'omwoyo omutukuvu ne wakulumiriza tosobola kukola ki kubanga ebirooto byonna byandaganga ne we natuukayo actually naloota ekyo nga banfuuyira amazzi then nendoota ekirooto ekirala nga ndi mu kkomera naloota ekirooto ekirala nga ndi mu kkomera nga naye nga ntudde bwenti nga waliwo n'abantu abalala bali mu kkomera nga naye waliwo omusajja wali ali mu kuduumira nga atuyisa bubi nnyo nga bw'agamba temusobola kuva wano biki muli basibe ne mugamba kati nemnyiiga nempulira ekiruyi nenyimirira ne ŋŋamba mu linnya lya Yesu oba nayita ki omuyaga omungi ennyo ne gujja ne gubikka omusajja yali yasibye sikaafu ne gujja sikaafu mu bulago ne gugimusiba ng'empewo ennyingi ennyo bwenajjaye nekwata sikaafu nemusiba nemuzinga n'agweri nga tasobola kwezingulula obulago jjukira bukoze eki nsibiddwa n'agweri we yagweri nenduumira bano abantu bonna be twali nabo nembagamba mwimuke tugende ekisenge kyali kiri ki nenkikola bwenti nenkubawo omulyango nemutambula netufuluma nabo kitegeera so ebyo byonna ebirooto nga biraga busibe naye ate ng'okyagumye yes naye munange namala nenkola ki we navaayo kyaki wayingira actually mbadde nerabidde nayingira kati waggulu eri jjukira nali nyingiddeko mu conspiracy theories ezo nga manyi sayinizi za sitaani manyi obubonero bwonna buli kimu kitegeera ngenda okulaba nga siiringi bagikola mu ngeri ya 666 wogitunule bwoti kati abatabimanyi tebasobola biraba naye nze nali ndaba actually nalaba n'emyoyo kumera bba Farida sikulimba ejja kyaki yes munda nga gitudde eri waggulu egifuga awo naye ebyo byonna nonno nga ngumye nga nina n'amanyi kyova olaba nali mukomera nabigumira byonna nga ndaba buli kimu kiraga nga sayinizi zonna ndaba ziraga naye nga sirina maanyi gakola ki gagenda kanya kulaba paka we natuuka nenvaayo ne bampaaka akakomo waliwo akakomo ke bagaba ne bakampa tibi Joshua kasita yankwatako nenkola ki nenvaayo after all that naye kye nalaba wali abantu basunguwavu waliwo omukyala yali atunda actually yali atunda anointing water neŋŋendawo ne mugamba njagala anointing water manyi baali bantumye bakwano bange otuleeterayo otuleetera nga nsaba anointing water nga naye omukazi munyiivu naŋŋamba
nze zino sente nkadde sizitwala ne mugamba nnyabo nze navudde mu Netherlands zino sente zammwe nze nzimanyi nange ngenze wali ne bampa change so ne bakuvunsiza omukazi mukambwe ne mubuuza naye wano omwoyo mutukuvu yaliwa nandabira ddala there is something waliwo omwoyo ogufugirawo bali mu kukola sente. Omusajja we yakkwatako yayogera kigambo ki? Tewali. Teyagambako? Yakwatangako abantu bukwasi kiro era nga twagendangayo nga tuyambadde nga tembo kyekifo kitukuvu.